waliwo omwami wano bagamba yasinga mwamusomako nti yasinga obugagga mu East Africa. Katumuwa erinnya bamuyita Sudhir Ruparelia. Yalina bank nga bagiyita Crane Bank. Crane Bank bwefuna obuzibu, Bank of Uganda negizingako. Bank of Uganda bwegizingako, mu mateeka Bank of Uganda yali ekkirizibwa okufuuka mu mateeka kye tuyita receiver. Bw'oba oyavuwadde, receiver ye muntu kasooke mbasomeseewo ko kale ku tteeka. Bw'obeera ng'oli mu kukola business, banaye temumpulira. Muhammad Ashraf agambye nti sound temumpulira bulungi. Nkakasa nti ompulira bulungi kuba kati ngenda basomesaako ko ku paati y'amateeka. Nakugamba nti nze kajjo bikusomesa. Mbulira oba ompulira bulungi. Sound kweri. Saga agenda maaso nga tompulira. Sound kweri. Nga temuddamu. Sound eri clear. Kale, katika nkusomeseeko kano. Bwe tubeera nga tuli mu kukola business, nenkuwola ssente. Bwe nkuwola ssente, business yo n'etambula. Ngenda okulaba tokyasobola kunsasula ssente ze nakuwola. Mu mateeka, nze ng'eyakuwola nzikirizibwa okufuna omuntu gwe bayita receiver ajje anoonye mu by'obugagga byo ebikyalimuko ku ssente, abeere nga ya receivinga ssente ezibirimu ng'aziwanze eyakuwola. Gamba nga osobola okubeera nga olina zi hostelo. Olina hostelo e Makerere, olina hostelo ku UCU, olina ne hostelo ku IUIU. Kati n'oŋŋamba nkuwoleyo ssente ozimbe hostelo ku KIU. Nenkwata obuwumbi nembukuwola ogenda ozimbe hostelo ku KIU. Tebereza olina hostelo e Makerere, ku UCU ne ku IUIU. Ezo university zonna olinako hostelo 3. Kati n'oyagala okugaziwa okole ne hostelo ku university gye bayita KIU, nenkuwola obuwumbi. Kati bwe kituuka ekiseera n'obonaabona okunsasula, nsobola okufuna omuntu gwe bayita receiver najja mu bizinensi zo n'ataking over hostelo ey'e Makerere ne hostelo ey'e UCU, nga ssente ezivaamu abaana ze basasula eza rent aziwanze yakuwola. Oyo receiver y'abazze nga nze muweereza. Kikomawo kitya nti DFCU nti Crane Bank bwe yabonaabona Bank of Uganda negizingako. Bwegizingako nekwata ebyobugagga ze bayita kwegamba bazita lease. Tewerabira nti Crane Bank Sudhir yali yajjanga buli mu kibuga wakati bwatedde branch. So Crane Bank yali eyina branches 48 naye nga zonna buli we ziri mu prime places. Kampala Road wekitokotera. So Bank of Uganda bwezingako Crane Bank yatandika okutunda lease ezo ez'ebizimbe ebyo
eziguza DFCU Bank. Naye njagala okulaga lwaki amateeka g'amaanyi. Amateeka g'amaanyi nti ebyo byonna ebizimbe 48 amateeka gayamba Sudiru ne bimuddizibwa nga babijja mu mikono gya DFCU. Kulwaki? Kubanga Sudiru yali ategese kye tuyita structuring, engeri ya structuringamu embeera nti ebyo byonna ebizimbe bye twogerako 48 Crane Bank yali yabigula. Naye bw'emala obbigula n'ebitransferinga ne bifuuka bya company gye bayita Mera Investments. Mera Investments. Mera Investments kwegamba nga nayo ya Sudiru. Kuba ba shareholder bayo mulimu omukyala we, mulimu ne company gye bayita White Sapphire, mulimu n'omuntu awo omulala. Naye njagala ongoberere bulungi kuba kati kansuubire nti ebbanga lye mumaze nga muwuliriza abantu ababatabawa bintu biri tekiniko tebabajjaamu maanyi gasobola kuwuliriza mboozi nga yakulowooza. Tuvula zino podcast zayi nabawuuninga kuva dda zikwongerako amagezi naye ng'ate bwe zikukunya. Ovaawo ofuuse mulala bw'ogenda n'obyogera bino kati byenkusomeseza ate ogenda kubanga munnamateeka. Okitegeera? So Sudiru yali yategeka Crane Bank n'egula ebizimbe bw'emala obbigula ate n'ebyejjako n'ebiwa Mera Investments ate nga nayo kampani ye. Kati Mera Investments ate n'ekwata n'ewaliizi Crane Bank. Kiki kyentegeeza nti obwannannyini obwasooka bwali bwa Crane Bank. Crane Bank n'ebyejjako n'ebiwa kampani ya Sudiru gye bayita Mera Investments. Kyokka ate kampani ya Sudiru gye bayita Mera Investments n'ebeera nga yenna nnyini kati n'efuula Crane Bank omupangisa. Mu mateeka kye tuyita lease. Okitegeera? Kati Bank of Uganda bweggalawo Crane Bank yalowooza nti egikutte n'ebyapa ebyo byonna ebya liizi ebirina. Kati kyova olaba bwe yali ng'ekolanga receiver mu kye nakusomeseza emabega kye bayita receivership, bwe yabikwata yabiguza DFCU Bank. Kati Sudiru n'akomawo mu season 2 nga Mera Investments. Yakozesa lawyer wange owakabye ennyo gwe bayita Joseph Chaze, Counsel Joseph Chaze ye yali lawyer wa Sudiru. Najja n'agamba nti ebyapa 48 Bank of Uganda bye yaguza DFCU nga bya liizi, ezo zonna liizi nfu. Kubanga mu ndagaano ya liizi Crane Bank gye yayina ne Mera Investments mwalimu akawaayiro akookusatu fa 3F nga kagamba nti bw'obeera olina ky'oyagala okukola nga tenant olina okukomawo ewa landlord ofune consent mu buwandiike. Kati Bank of Uganda yo okukwata n'etunda akawaayiro yali ekaabiza. Kati awo weewava obuzibu. Ne bakwata ebizimbe 48 ne bagamba DFCU ebisooka obyamuke kubanga mwabitwala mu bukyamu. Crane Bank si ye yali nannyini, yali tenanti wa Mera Investment. Mera Investment ne wakubadde nayo kampani ya Sudiru engeri gyeri nti ye landlord
yali etaddemu akawaayiro ng'ono tenanti alina okugenda asabe consent. So ne Bank of Uganda bw'eba ye yali etutte ng'efuuse receiver, yenne yali alina okubeera ng'asembera, yali alina okuddayo ewa landlord asabe consent. Olabye etteeka bwe lyataasa Sudiru ne bamuddiza ebizimbe 48 prime properties. Prime. Tunuulira ekizimbe nga ky'onoosanga mu Ndeeba, ekizimbe ky'onoosanga mu Ntinda, ku buli junction. Nze nabeerako eggulu, omusajja ebizimbe bye byabanga ku junction w'ogambira nti awo wewasinga ebbeeyi. Awasinga ebbeeyi nga waalina ekizimbe. Kati e Masaka awasinga ebbeeyi, eggulu, Arua, e Rukunjiri, e Kampala, ebizimbe 48. Tukubiseemuko ssente senga buli property eyo tugiteekako akawumbi nga kamu. Engeri gye baali bagizimbanga banka tubiteekeko akawumbi nga kamu. Obwo obuwumbi ngaaga nga 5. Mateeka gokka nakawaayiro mu mpapula ke kaataasa. Kati njagala ombuulire ey'example ejja eyo ya Sudiru. Mawulirako kampani gye bayita Vantage Mezzanine eyajja neewula omugagga wano gwe bayita omwami Bitatule. Nabo mu ndagaano yaabwe mwalimu akawaayiro akaga nti bwe tunaafunanga obuzibu tujja kgenda mu arbitration, si mu kooti. Clause ejja. So buli waddukidde mu kooti bagenda osoma endagaano gaga twandibadde tukuyamba naye mwassaamu akawaayiro nga kagamba nti mulina kgenda mu arbitration. Arbitration bateesezaayo. Kati ku mateeka g'ensomye lino lyonna ebbanga nze mmaze okkiraba. Bw'oba tolina mukwano gwo nga looya, nga toyina looya, toyina gw'odiiringa naye musaako bw'onyiga essimu yo n'okebera mu temuli looya. Oyagala okukola ebyobugagga n'abantu, oyagala oyingira toyina looya gw'oyita. Njagala okitwale kuva leero tosobola kuuma bugagga. Tosobola kukuuma bugagga. Okimanyi nti abantu bakola ssente ne bakola ssente ne bakola ssente ne bagamba yafudde. Kasita ogeza n'ofa ng'etteeka liyingirawo nga litandika okusalirawo abasigaddewo bonna ab'omugenzi nga batandika okubuuza gwe oli mukyala nti kyekiraga nti oli mukyala, nga babikkula amateeka kulaba oba oli mukyala. Nti bano baana nti kyekiraga nti baana, nga bakebera buli tteeka erya DNA erinalaga nti ono mwana, nga babikkula kyeyalese ekiraamu. Bw'aba teyalese kiraamu nga tugenda mu tteeka erifuga abo bonna abataalese kiraamu. Okitegedde? Kati osobola okubonaabona awo n'okola obugagga okakkana ng'entuuyo zo tolina ky'oziganyuddwamu kubanga tewategeka. Amateeka gagendanga Jjinja gwe ng'ogenda Masaka. Wagaana okulinnya bbaasi y'emu n'amateeka.
Chovola abantu nabakubirizanga nnyo balabe firimu gye bayita The Godfather. Godfather gwe bayita Don Corleone. Omusajja yali gangster. Teyakolanga kintu kyonna nga talina lawyer. Ye yali n'omuweerere yamuweerera omuvubuka baali bamuyita Tom. Naye buli kadde nga yeebuuza Tom ekyo kiyita. Tom ekyo kiyita. Tom ekyo kiyita. Okitegedde? Kati njagala otandika okubeera nga o-elevatinze. Kasita obeera nga oyogera ku bya ssente. Kasita obeera nga oyogera ku bya ssente zigenda kusigala nga zistructuringiddwa n'amateeka. Obadde okimanyi nti abantu kasita bageza ne balaba nga obwavu buli mu kubatwala bagenda ne beewandiisa ng'abali teeka kasita ogeza n'obeera ng'oli bankrupt, ennyumba y'amaka ago tegenda, ebintu by'okozesa tebigenda. Obadde ekyo okimanyi? Amateeka bagakoze ga protectinze ssente z'abantu. Nkuleetedde example ya Sudiru. Nkuleetedde. So toyita buyisi mu nsi. Okitegeera? Toyita buyisi mu nsi. Olabye abantu bwe omuntu n'afa nga mubadde mumumanyi bulungi naye ne mugenda mu banka ne mugamba mwagala kujjayo ssente. Ne bakugamba tetujja kukuwa ssente. Awo etteeka lye liba liri mu kufuga obugagga bwa muzeeyi wo Mukama gw'ayise. Banka nega genda oleete gye bayita letter of administration. Ogenda ku letter of administration genda oleete death certificate. Kati mwabali mu kumpuliriza nze engeri amateeka gye nagamaze saagala mugambe nti nzize kuba kalango such that mbafuna nga baklayanti bange. Si kyentegeeza, njagala ne bw'oba olina omulala yenna gw'ofunye omanye nti kyetaagisa. Omanye nti kyetaagisa. Nga legal fee ogirabanga continuity. Abantu bangi mugenda ne mwagala kutunda ttaka oba kugula ttaka mu bantu eyo be mudiiringa nabo. Ne muwandiika endagaano zammwe mu Luganda. Nze gundi nguze sikakiddwa biki. Bigenda okukyankalana ne bakugamba na Buganda nti endagaano ey'Oluganda tekola mu kkooti.